we twakomye Joe mu kitundu ekisooka brother yabadde amazeeko primary ng'ayingidde secondary wabula we twakomye Joe brother yalaze nti yabadde asimbudde mu by'abawala primary yabadde asimbudde ng'abawala abawera abeebaseeko kati ayingira secondary nyongera okujjukiza nti love story eno ataweza myaka 18 takkirizibwa kugiraba kubanga ebigambo ebirimu birumira. Ebigambo ebirimu mulimu okumansa entungo njogera bigambo bya kintu kikulu. Nzikiriza nkubuuzeeko era nkwebaza okutambula nange. Love story eno eyina abantu begenda okuwanika. Actually abasinga mugenda concentratinga ku gaayo ono. Concentration yange mu love story eno teri nnyo ku gaayi eri ku bantu bayogerako. Mu maaso jagenda okitegeera era nja kikunyonyola lwaki njogedde ekyo. Ojagala ine gaayi ono azze kwerabisa kikyagezaako okujja n'ojja ne weeyanika bw'oti. Focus yange teri ku gaayi naye eri ku bantu bayogerako. Kati mu bitundu bino ebiddako. Nsaba onzikirize tutandike ekitundu kino ekyokubiri nga nkwebaza okutambula nange sharing ako n'omuntu omulala. Ebigambo bino leka kubiganyulwa nti zino nswa olina kuzigira wekka bwe olina kubigira wekka abalala bagenda okujjanga wajjeeko obubwo si bwe kiri. Ne bw'osimbula wamu naye share the link to one or two people oba oli awo olina omuntu gw'oyinza okusevinga mu ngeri emu oba endala. Tugenze mu kitundu ekyokubiri. Bankozesa interview ya P6 n'enjigwa nerandikira mu P5 nensoma P5 nensoma P6 P7 kati mu P6 nafunamu omuwala nga twasoma mu biseera bya P6 nafunamu abawala baali babiri nga bonna ba mu kirasi y'emu tusoma nabo mu P6 ng'era bonna ba mukwano era bonna ne mbaagala omulundi gumu naye nga bonna tebakimanyi nga bwe njagala ono bambuuza nga bateeka tuli mukwano gwo bitiwe bityo. Kati abo nno abawala ng'ate kumpi babeera ku kitundu wembeera ku nnyini ku kyalo. Kati nga bwe bajja okundaba bwe bajja ewaka makinga sure nti bonna bwe bajja tebansangawo omu gwe njagala y'abajja okundaba. Kati ng'ono bwajja gwe nkola ki gwe ntundula bwe tutyo. Kati misasozi okutandika P7 awo okutandika P7 embeera we yakola ki we yatandikira okusagguka. Kati ne baaba eyali angambye okugenda nti agenda mpeerere ngende ensomero ewe kumbe naye yali anoonyanga kufuna house boy oba kufuna mukozi wa waka biki. Yali aleeta abakozi abo abakola ewaka abawala naye nga nze bwe nagenda n'abastopinga nembeera nga yinza akola nkeera ku makya nensooka nenkima amazzi nenjoza ebintu nendyoka ngenda ku ssomero nenkomawo netugenda mu nnimiro netukola ki nenkola bisasozi nga nkola naye nga batabani be era olwajja bwe nti batabani be ne balowooza nti ndi mukozi kyokka nga Mukama Katonda ono nga tonna bagamba nti atannalaba nsi yagirojja aba lwe lugero simanyi. Kati Mr. Sozi mbeera awo bwentyo nsoma mala P7 ntandika secondary awo mu secondary ntandika okusoma ng'essomero twali tulinnya mmotoka kuba essomero lye banfunira nga lyawala ate nga bwe babalamu ekisulo nga sente nnyingi ate bwe basalawo kale okufuna ebbaasi etutwala takisi ng'olinnyawo 5 amagenda 5 n'amadda 5 netandika okusomera nga kuki bwentyo bwe ngenda bwe nkomawo awo nentandika embeera bwetyo kale ndeese emboozi just kuwa musingi nti obulamu bwange butambudde butya. Awo we nasoma awo secondary
senior 2 awo nalinamu abawala. Senior 2 nasoma senior 2. Misasozi kyeneerabiddemu okugamba mu senior 1 awo nga nakajoyininga senior 1 nasomanga naye nga nkolaki nga bwenjiya nga omanyi omuntu olina okubeerawo n'obusentesente obukubeezaawo nga bwenkolakolako ku bicubacuba ku kyalo bwenzirayo nga nkola ebicubacuba nga mmeekinga nnyo okubeera shuwa. Misasozi nze omuntu eyabeeranga smart ewaka tetwalinanga paasi naye nga njeyazika ku mulirwano kuki nengolola essaati twatusomera mu secondary twatusomera twambala saati ya white. Misasozi nga ngolola essaati nga nyinza okugenda nempakasa nenfunayo ebicuba nga bya nenkuba ebicuba olunimbi nga batulimisa ng'ogenda n'opakasa olubimbi bakupimirawo emiyini emeka ennusu 10 nange kati nga ngenda nempakasa nenima emmimbi zange ng'oba 7 oba 10 nenfuna akasente nga nenfunye 5,000 oba 7 oba 1,000 kati nenkwata obwo ak'ettaano oba obw'olukumi sente zonna ezo neziteeka wano mu nsawo y'essaati misasozi nga atejjukira essaati ya white njigolodde bulungi. Kati omuntu oli antunuulirako bw'atalengera akasente awo mu nsawo bannaye abawala ne bafa ng'abawala biseera bya break ogenda ku ttiini n'osooka n'obeerawo ku ttiini buli ayagala bw'ogulira bagulira buba bwakulya ki 5 5 10 3 nga tutuuka waliyo biseera bya gundi tour nzijukira tour twali tugenda mu zoo twagenda mu zoo ne tugenda ne ku Elo Beach. Kati Mr. Sozi nze mu secondary nali nyambala nga bwe nkugambye nti nali mbeera smart nga mbeera ne ssente zange kati ng'ate abo nga n'ekigambo nali ndi muntu wa bigambo si bingi nnyo naye nga bwe nkukwana ng'ekyamazima kizibu nnyo oli okuŋŋaana nga newoba ofaanana otya nenkukwana nga nkuyingiddemu bwenti nenkukwana Mr. Sozi nga tosobola kugaana. Kati waliwo omuwala gwe nali njagala nali ndi mu senior 2 ng'omuwala wa senior 4 bannaye ng'omuwala njagala nga yanfunira n'emmere nga nze sigenda ku ttiini Misasozi nga sigenda ku kiyungu okufuna emmere mbugenze okufuna emmere nga yagenda n'anfunira emmere n'agindeetera. Kati tugenda mu gundi mu ttuwa tuleeta ssente okugenda mu ttuwa tutuula Misasozi natuula n'omuwala nga omanya abanda effujjo nga omanyi Misasozi abanda effujjo natuula n'omuwala tutandika okunyumya nga wetwekwatirira ebyali mu bbaasi ya gundi oba yali ssomero ki eryo lye baalaga abaana nga bazinazina. Misasozi ebyo ebintu bibeera nnyo baana b'amasomero. Misasozi neggalira omuwala mu bbaasi kale twalina akagulupu kaffe emabega abavubuka nga 3 ffenna twatundula vanira mu bbaasi nga tugenda abo abawala ne tubatundula vanira mu Mr. Sozi ng'oli akugayidinga n'obeera eno munda muwala n'omulera ekigwera awo kati ne tugenda ku Elo Beach ne twekubisa ebifaananyi nekubisa ebifaananyi kati mu kukomawo bakameramaani akomezaawo ebifaananyi nekubisa ebifaananyi nga bya 2,000 Mr. Sozi ekyamazima nafunako ekifaananyi kimu ng'abawala ebifaananyi byange byonna baabigula ne babitwala ekifaananyi kye nafunako nali nina gaayi gwe neekubisa naye bye neekubisa nzekka byonna saalabako n'ekimu nembuuza kameramaani ebifaananyi byange biriwa naŋŋamba ebifaananyi mbireese naye kati bwe yajja kameramaani oyo okujja yasookera mu ddoomu y'abawala abawala ne babirondalonda kati mbeera ndi awo nafuna ekifaananyi kyali kimu byali kopi 2 nentwalako emu naye natwalako emu oli kyali kati mbeera ndi awo
ngenda okuwulira abaana bagamba mwana ono kyali so gundi yamuteese naku keesi yembubwa kwamulabira nagaa naye olulenzi olulungi luno ne lumala lunkiinako obukiinyi mbu lunkwana abawala bagulagula ebifaananyi byange ne babitwala ne batandika okubyetimba mbu okwesoma nagamba naye nemala nfuna chance n'amala ngambako kugambi kale sigaana biki kati ne bandeetera amawulire awo mwekyo kugundi kusomero kwaliko omuwala twali tuddira omuziro gwe gumu nagamba baba nkubuulire gundi ne gundi agambe bw'ati nagamba ebifaananyi byo biri luddawa nemugamba tolooza ebifaananyi byange nalabako n'ekimu nagamba nagamba nkubuulire gundi yatwala ekifaananyi kyo ne gundi yatwala ekifaananyi kyo ne mugamba okakasa nagamba ye naye tubagamba nti nze yaggana okiwulira nange kati jjukira wangamba bwatyo mwalimu nno n'abasiniya 6 kuba ebiseera bye nali mu siniya 2 nga mulimu abasiniya 6 bonna bakola ki banneepikira kati we nagamba gundi agambye bwatyo saali yakitinga Mr. Sozi nagamba bugambi nasantuka na busanyusi negamba kyonnayagalizanga embazi kibuyaga yasudde buli gwe baŋŋamba nagenda nvanga kumukumu katogo nga ngenda nva kumukumu nenkwana ono nenkwana oli naye kati ku ssomero nga tolina bw'osobola kukola ki bw'osobola kufunira gundi kati twalina kyali waffe yali abeera wala naye ng'ate ye tayagala kisulo n'apangisa okumpi n'essomero kati ng'ako kaluumu ke ke kafuuka ebbaagiro lufula that is a correct word yafuuka lufula nga buli awulira yenna ayagala okusala emizazozi nga buli awulira ayagala kusala just omuwaayo buwi 2,000 oba 1,000 ng'ogenda okola ki ng'ogenda osala kati nalina abawala abo baali abawala nga 5 kwaliko nno negundi ne hedigaalo mbuuseemu nti oyo kyali yalina kaluumu nga yafuukanga ki yafuukanga lufula yaffe mwetutemeseza kati nga ye yagaana okusula kuki yagaana okusula mu accommodation nga luumu ye yafuukanga lufula kati nga bwoba olina omunyama gwogenda okutema omuwa just buwi kasente katono nnyo 2,000, 3,000, 1,000 n'ogenda n'okola ki n'osabula kati nalina abawala abaali batutte egundi abaali batutte ebifaananyi byange abo Mr. Sozi baali abawala nga 5 be baŋŋamba nembakwana bonna kajegere nembakwana bonna abawala 5 nga nentandika mwalimu ne Edgaalo mwalimu ne Edgaalo yali mu senior 5 mwalimu owa senior 6 omu mwalimu aba senior 3 n'owa senior 2 kirasimeeti wange kijjukira nentandika kuvanga omu ku omu nenvanga omu ku omu kati bwe namalayo bwe nti nga mbamazeeyo ate ne batandika okwenyumiza emboozi nagamba kyenayagaliza embazi kibuyaga yamaze n'asuula era namaze nenkola ki Mr. Sozi oba bwe namaze nenkola ki nemulaba naye bannayo omulenzi kyokka nno nga gwanyumiza nga bwomanyi oli bw'anaakunyumiza ng'ate gwe gwanyumiza naawe kyekimu ye situation gye wayiseemu okiwulira Mr. Sozi nga yembeera yemu gy'okoze eki oli gye yakuyisizaamu kati bagenda okukizuula nga bonna 5 kyali yabayiseemu ate tegwafuuka mpalaniraako bonna ne batandika okumpalana naye nga nze ndakitwala nga eze kuba olwedde omu yali mu senior 5 ng'agenda owa senior 4
twali tuli mu kiseera gundi biseera bya bibuuzo biki bwe bityo abamala ne bakyusa amasomero bwe bityo nga nze sibiriiko nga omanyi era omuntu silent baana olwedde nkumaze ate mba kyafa abazaaki kati Mr. Sozi ne tukola ki mba nkumaze mba sina kyenkwetaaza kati ne tukola ki ng'era obeerawo awo kati waliwo omuwala omulala yali omuwala oyo nandiyogedde erinnya lye naye bayinza okumutegeera kuba abeera nnyo ku bumbi okwo yali musoga ng'omuwala mukwana nze nali naatera okumaliriza siniya 4 kuba okusomero nasomba nenkoma siniya 4 kati mbuuse nnyo before siniya 2 olwaggwa oyo baaba wange naŋŋamba sente zikoze eki ziweddewo kyokka nga nkoze bulungi mpise ŋŋenda mu siniya 3 naŋŋamba sente zikoze eki ziweddewo kasita osomyeko otuuse mu P7 okoze ebibuuzo biki tolinga banna abataasomerako ddala kyenakola Mr. Sozi nga njagala okusoma kuba olwedde essomero lyali linnyumira nga life awo etandise okutandika nga omanyi life ng'ate aŋŋamba mbu nkoze eki kyenakola nentandika okufuna ebipakasi mu holiday nengenda nenkola ebipakasi Mr. Sozi nempakasa nenfuna sente ezisoma nensasula sente za first term ne second term nezisasulayo ku ssomero mulundi gumu nentandika okusoma senior 3 nensoma Mr. Sozi senior 3 nga nkola ki nga bwe neeweerera kati waliwo omuwala gwe nakwana oyo omusoga gwe mbadde mbagamba bannayo omuwala nga namwagala by the way Mr. Sozi y'omu ku bawala be nayagala ne mpulira nga nziguddewo omutima gwange gyali kyamazima namwagala kati ne tweyagala naye nanjagala bambi nesoma senior 3 nga bwensoma bwenkola ki bwentyo kati nga y'omuwala yali abeera kumpi n'essomero ng'ate nze mbeerako wala kuba nali ntambulirawo ennusu 5 kuva ku gundi kati netuuka nekiseera nga nekya sente school gundi transport yabula naye nenfuna akagaali nga nagula akagaali nvugawo akagaali kati omuwala bwe tunjuka ku ssomero naŋŋamba waliwo olumu lwe yaŋŋamba nti bazadde be bagenze mu kuziika simanyi biki tebaliiyo naŋŋamba naye osobola okujja ewaka Mr. Sozi bwe yaŋŋamba osobola okujja ewaka kyokka nga nina okuddayo waka kusooka okukola emirimu ate ndyoke nzije kyenakola nalimbalimba ewaka nti tugenda kusimanyi kusoma biki pulepu ebyo biki neŋŋenda ew'omuwala neŋŋenda okulaba omuwala Mr. Sozi nembeera ew'omuwala netugenda ebyembi nga binajja ononsonyiwa bannaye simanyi kunyumya mboozi naye njagezaako kuba wano weŋŋenda ate wetandikira okukola ki kati wentuuse mu sisitimu eraga nti kyajja kitya okubanga nange nyinza okuba ndi beyond 500 kati kijjira wano eno Mr. Sozi ndaba omuwala oyo omuwala tukola ki mba nakatuuka bwe nti bazadde be bajja bakomawo yali tabasuubira kukomawo ku olwo olunaku naye ate ne bajja olwedde nyingidde mu nnyumba ndi mu nnyumba yaabwe munda senkaggale nyingidde tuli mu kutundula vanira mu nnyumba ya maama we bajja nga omulyango guli gumu omuwala nagamba bannange omuwala yatintima namugamba totya nfunye amagezi kyenakola nempalampa waggulu mu siiringi Mr. Sozi nenekweka mu siiringi nembeera eyo mu siiringi ne bakomawo ne bagula ne bayingira nagamba biki atuvuddeyo tubisazizaamu tetugenda sulayo wabi bakola ki
kyokka neekwese mu siiringi ziri ssaawa 3 nga ssaawa 3 ez'ekiro nina okuddayo ewaka bayingidde nenkulabira nesasozi ng'omuwala naye amameeme tegamuliimu. Maama we ayingidde munda tafuluma, ndi waggulu mu siiringi, sirina ngeri ki gye nsobola kuvaayo okuggyayoko nga maama we akoze eki avudde mu nju n'afuluma ebweru. Kati era omukisa omulungi nga gunajja, maama we yakola ki? N'asooka n'afuluma oba yali agenze kufuka. Mr. Sozi nabuuka mu siiringi n'engwa ku buliri. Bwe ndagwa ku buliri ekitanda ne kigwamu bwe ekitanda ne kigwamu n'enfubutuka emisinde n'enziruka. Kati maama we n'awulira mbu ebigwa ze yannyumiza nkeera n'agamba maama yawulira ebigwa n'agamba kiki ekyo mbu n'amugamba mbu mbadde ntudde ku buliri ne bukola ki ne bugwamu. Kati Mr. Sozi ngenda kuddamuuko emabega katono nga nkyali eri mu kyalo ewa muzeeyi wange, sinaba kugenda eno gye ngenda kusomera secondary. Oyo wababa wange oyo gwe twali tutazikwasaganya muzzukulu oyo ate yali anjagala nnyo, yali kyali kuba twali mu myaka gye wadde nga ye bamuyisanga mu mbeera nnungi nnyo nga batuyisanga ekitagasa. Kati waliwo omuwala gwe nakwana ku kyalo ne muleeta ewaka nga musuubiza omuwa ekirabo nno nga ngenda muwa kirabo ki kati ne muleeta ne ŋŋamba oyo kabulaazi oyo omuzzukulu we ne mugamba omanyi nina omuwala agenda okujja naye naye bw'oba oyagala okutundula vanira osobola okukola si osobola okujja ne tumutundula ffenna. Nnazozi nga nyonoonese nga sikyategeerekeka. Ne mugamba osobola okujja ne tutundula ffenna. Kati omuwala bwe yayingira munda senkaggale nenzijjako ettaala ne ntandika otundula vanira. Bwe namala otundula vanira ne mugamba kankole kikankomewo nga nno ono omwana nga ye yali tabimanyi. Bwe nagenda bwe nti nenkomawo nempita neŋŋamba omwana ne mugamba jangu. Kati oyo omuwala bwe yandaba nga nzize nekyali omulala n'agamba ate biki byoyagala okukola biki ne mugamba bambi nemuliiramu ne mugamba ono ayagala kulaba bifaanana bitya tabikolangako biki. Kale omwana nemugonzagonza nemuwa ennusu 5. Ebiseera ebyo twali tulina empafu, twali tulina omuti gw'empafu mu Mr. Sozi ng'omuti ogwo gubala nemufunira n'ettampeko 3 ez'empafu ne tutundula vanira bantu 2 n'ettampe nga muwadde ennusu 5 n'ettampeko y'empafu. Ekyo nakyo nekikola kinde kiggwa. Kati waliwo ne kamomenti akalala ebiseera ebyo Mr. Sozi nga sinnaba kuvaayo era eyo mu kyalo, waliwo kamomenti akalala kenjagala era okwogerako nkajjukidde. Ebiseera ebyo waliwo ebiseera by'enjala oba mwalimu oba nammwe yabalumako. Ebiseera ebyo yali ya 19 oba 99 awo nga tugenda mu 2000 ndowooza byali byanjala ebyo ebiseera. Kati jjukira baaba yali takyampa mmere nga bwe sirima tampa mmere nentandika nga okunoga emwanyi. Kati ku kyalo nga kuliko ffene bw'oku byalo nga naye abuze nga ku ffene osanga kamu na kamu babuwanula buto. Kati nga tuwanula ffene ne tumukweka naye omukweka bwoti twalina kyali bannaye ng'awunyiriza alinga mbwa nga bw'agenda ku muti n'asanga nga bawanuddeko ffene amanya bumanya ono ffene bamuwanula akyali muto, amanya bunya bamuwanula akyali muto kubanga tosobola kusanga ku muti nga kuliko ffene ng'ayengedde nga ffene abeera muto ne tumuwanula. Kale ng'omulaba ng'akuzeekuzeemu n'omuwanula n'omukweka.
kati nga ye kyakola amakinga sure nti alina okunoonya paka lwamugwako nga n'obwomukweka wanoonya fena oyo paka lwamugwako. Kati nga fe amagezi ge twakola bannange amagezi ge twakola nga bwe tukweka fene oyinza okufuna akasiko n'omukweka kati mukasiko bwoti oba ovaayo bwoti mukasiko gy'omukwese eno ku nkomekerero y'akasiko ng'ofubutukayo bwoti ng'osooka osalawo omutaka ng'osalawo ezzike mu kkubo oba onfuna kumbe ffena omukwese eri kati kati ng'oli wajja okunoonya bwati ffene ajja okunoonyereza ffene agamba mpulira ffene awunya agenda okunoonyereza bwati anoonyereza bwati asanga ezzike mu kkubo n'agamba akomaawo teyeeyongerayo agamba ate kati omuntu tasobola okusala ezzike wano ate ng'eri emabega gyakwese ffene teyeeyongerayo. Kumbe bwe mujja ezzike mulibuuka buboosi nga mugenda mukolaki mugenda mujjayo ffene wammwe nga mulya kale nga bwetutyo bwe twatambuzanga embeera yali yanjala ebyo ebiseera nga abantu abalina emmere nga batono ng'emmere ya bbeeyi n'esasozi ebyo ebiseera byali bizibu nnyo. Kati bwe navaayo neŋŋenda ne bantwala akunjagadde kayisa buyisa kati nzira kuwona eno oyo girlfriend wange omusoga gwe nali nfunye tweyagala bambi tweyagala ekyamazima nga tweyagala nga ntera okugendayo biki ne mulaba kati era ngenda kubuukabuukamu emboozi emu ngenda gibuukabuuka kuba tosobola kunyumya nnyo nyinza okulanda genya ate nempitawo kati mala ndali mu siniya 4 waliwo kenjagala okunyumyawo mu siniya 4 waliwo omuwala yali asomera ku ssomero ddala naye nga kumpi bwe mba ngenda okulinnya emmotoka okugenda ku ssomero bwe twali nga tulinnya emmotoka okugenda ku ssomero nga tugenda tubeera kale naye ku stage kumpi yemu naye nga ate yeeyongerayo ku ssomero lyabwe lyali walako nga bo balina baasi naye nga ffe tulinnya takisi 5 ebiseera ebyo siniya 4 nga bwe nvuga eggaali bwe ndaba nga eggaali gikooye kuba nali neegulidde akagaali nga nnennyawo akamotoka kati lumu omuwala oyo nali nga manyi omuntu omulaba fine yali muwala mulungi nga nange mwegomba naye nga sirina nnyo nsamuteekako nnyo interest. Omuwala lumu tukomawo twali tugenda nemubuuza kati twali tukomawo nanteega kuba bo baali bakomawo ndowooza mangu nanteega mu kkubo awo nnyini we basi bwetuteeka egundi takisi bwe zituteeka nga tuvaayo ku ssomero nampa ebbaluwa nampa ebbaluwa yali mu bbaasa ng'enkwana omanyi omuwala okukwana Mr. Sozi nakuwandiikira ebbaluwa ekukwana nga bwonawe bwonoowandiika ebbaluwa ng'ogiwandiikira girlfriend naye yampandiikira ebbaluwa n'ateekamu omutwalo gwa ssente Mr. Sozi nagamba yajimiza nagamba kulikayo biki nina kyenjagala okuwa nampa ebbaluwa nagamba naye togisomera bano bonoofuna akadde jagisoma oba ononziramu oba tonziramu simanyi nenteeka ebbaluwa mu nsawo neŋŋenda netwawukana neŋŋenda kati nagenda omutima kunkuba neŋŋamba ebbaluwa yaki eno olwatuuka bwe nti ewaka nga nsumulula bbaluwa nga nsoma neŋŋamba ng'omuwala awandiise biki I love you, I fall in love, simanyi biki olwenkulaba njagala simanyi at least nkulingizaako bulingiza buli lunaku mba njagala nkulabe biki misasozi omuwala gyemalayo n'awandiika buli kimu n'ateekamu n'omutwalo balina edduuka ewaabwe omuwala balina edduuka bazadde be kati
nange nga bumanyi bwe nali sigaana nga sirina ki nga nkolaki ng'omuwala mwagala kati bambi omuwala oyo olunaku lwe twatundula naye vanira bambi yali muto musasozi ekiwala kyali kito lwakubanga bemanya abaana okwonooneka nabo okwonooneka yali muto kati oyo omwala okumutundula vanira namutundula mmaze okusoma senior tuli mu vacation yawo bwe namutundulira vanira naye bambi ate yankwasa ennaku era y'omukubye nejjusa kyajja kityo okukyejjusa omuwala oyo kugenda okumutundula vanira yali vagini kaŋŋambe nti yali vagini nze yamugjaku ogundi ye kati kyajjira awo nali sirinayo siribwa nga nakamala sinyafu nkyabeera wa bulaga kati nga sirinawo nsobola mutwala naye nalina kyalibanga awo biki maze siniyafu biki awo bakyali asobola okumpa kaloomu awo nensobola okgenda nga nkolaki nga nkubirayo okwo emaali zange kati omuwala oyo nemukyaza awo kati twali tugenda okutundula vanira naŋŋamba amazima naŋŋamba ekituufu naŋŋamba naye nkubuulire sibikolangako saagala kulimba sibikolangako naye ate mpulira nkwagala ate njagala tukikole naye nsuubiza bwe tunakikola onompasa misasozi nasooka nempulira nga nsanyaladde omuwala ayagala tukikole naŋŋamba naye njagala kikola n'omuntu gwenna anampasa onompasa butuufu nga omanya akaseera akubeera ku hiiti nenzikiriza namugamba yinja kuwasa bwe binakola ki kasita onoosalawo kasita osalawo biki kyannumiriza kale bwe namala okikola ate nekinnumiriza neŋŋamba kale namulimbira ki kuba ekiwala kyanjagala bambi kyanjagala engundu yakyo nenkikijjako netubeerawo nga tweyagala kati lumu kyali kyagala ngaokundaba nga kitolokayo bambi ku gundi yakubundi kuki bali bakifuganga nnyo kati bwekifuna akadde nga kyagala okundaba nga kinkubira essimu nekiŋŋamba njagala kukulaba nga mugamba agende wakyali wange ngenda kusanga nga mbuuza kyali gy'oli ngamba gyendi namugamba demu wange ajjaawo naye biki ajje tewali buzibu ebiseera ebyo nali nkolakolamu emirimu awo mu vacation nga njiribayiriba tugenda safaali obwo biki twali tugenda saidi z'egundi eyo nga tugenda okusuubula twalina misasozi nga mbadde nkyagamba nti mu vacation awo nga maze vacation sineyaffe tuli mu vacation nalina emmotoka gye nali nkolako ey'abasuubuzi nga tugenda ne tusuubula ennyaanya bikikiki eyo mu kyalo eyo kati nali ndi eyo mu kyalo nenkubira oyo kyali ye yali takoze ng'ali waka naŋŋamba ye biki ajja abeerewo nze kanveewo ne mugamba agambye genda ekisimu gyogenda kisanga wano na wano ole wati nga nakyala yesitulamudde n'agenda atuuka asangawo ekisumuluzo ayingira yeetegeka anaabako biki nga omanyi yeetegekera okubaagibwa kati munnange nga kyali amala nga kyali mbu nga akomawo yali agenze oba yali agenze namala n'akomawo n'ayingira munda kati omuwala oyo yaŋŋamba nti kuba wayitawo ebbanga ttono nnyo nankubira essimu naŋŋamba nze nvuddeyo naŋŋamba naye nga bw'oba owulira ng'onjagala ng'era owulira oyagala okubeera nange biki ng'owulira kale onjagala okuddamu okubeera nange sigenda kuddamu kujja wa mukwano gwo nga mugamba kiki buzibu ki obubaddewo n'agaana n'agamba mpozi okuddamu okubeera naawe funa ennyumba eyiyo opangise awo nja kujja nga nkulabeko omutima negunkuba neŋŋamba kiki ekigenda mu maaso omuwala ate gwe ayingidde bulungi munda ate kiki ekimutuuseeko
kati nkomawo mbuuza Charlie ngamba munaye bwala yakyanze wano nagenda nga ntandikawo ku ate nawo amagezi agapangisa wegajjira Mr. Soza amagezi wegajjira kuba nali ntandise okukola nfunafunayoko ku busente biki nga mpangisa akayumba nasooka nenkasasula emyezi 3 naye saakasulamu mwegyo emyezi 3 Mr. Soza nga bwensonda nakapangisa nga kakalu temulimu kintu kyonna netandika okugulanga kintu kimu kyenteekayo nengula ekitanda nembajisa ekitanda kyali kya bino ebitanda ebyasooka bino ebyali ebya bokisi obitegeera ebyo nenkiteekayo nengula omufaliso nengusaayo nengula ebbaafu nengisaayo nengula buli kimu nga omanyi omuntu atandika nembisaayo kati ennyumba neewera kati ng'awali obuzibu kwe kugamba baaba wange nti ngenda kukola kikuva wano mpangisiza ennyumba kuba byonna byonna nabikola nempangisa ennyumba nejjula naye nga baaba simugambyeko nti oba mpangisiza oba ki kale ate nga nze akola emirimu gyawaka buli kimu kibeera ku nze buli kimu ogyeyo ente okoze eki mulinnye biki nga nze kati nga bwe mugamba nti ngenda kufaawo wallahi mba mukubye omuggo neŋŋamba naye nina okwesajjakula nange enkuzi biki okitegeera nemugamba omulundi gumu nemugamba muganda wange nafunye akayumba eyo naye njagala kutandika nga kukola ki kubeerere kwetongola naye nja kujjanga tukwasaganye emirimu naye nga nviira eri ewange tekyamuyisa bulungi naye yali alina okukyacceptinga kuba olwadde nali nkuze kankolaki nga nzikiriza ngenda ntandika okubeera ngaeyo nga nva eno nga mmaze okulya biki kubona eri kyesaagulirayo sepiki saagulirayo sigiri nga kyenneewala kubigula ebyo bwe mbigula omuntu aba omuwala yenna ajja aba agenda kutandika bufumbo kikwatagana n'ebyokuliiramu saagula nagula baafu kidomola kitanda biki bwakwebaka ku biki ebyo naye sepiki akina simanyi biki busigiri saatawaana era nabeerayo emyaka 2 mwaka akazibu nga temuli kiyitibwa sepiki Mr. Sozi nga nguleyo egundi nga ntandika okwetongola kati omuwala nga mugamba munaye jangu ndabeko ngamba byenagamba wabikola nga mugamba napangisiza ennyumba jangu ndabeko era gwe nayagala ye yagisalira kwe tuyita okusalira Mr. Sozi kale yagisookamu ng'akola ki ng'ajja yasanyuka bambi nagamba awo nno natandika okunyumiza ebyatuuka ku gundi byamutuukako Kyali bye yamuyisamu nagamba Kyali yayagala kunkwata biki neŋŋaana biki nagamba naye tomugamba okusigaza omukwano tomugamba biki nga nze mbiteekinga ezo kuno obumpulire bityo obwo bwali buzannyo bwaffe sabiteekinga kale namulaga nti kinyiizizza naate tekyanyiiza ewa Kyali wange kuba obwo bwali buzannyo bwaffe kati Mr. Sozi mbeera awo ntandika okubeera awo munansonyiwa kanzireyo emabega wali nga nkyali mu siniya 4 ewaka ewabaaba yalina omwana gwe yazaala omwana nga mulwadde yalwala ssenyiga biki ne bamutwala mu ddwaliro mu kumutwala mu ddwaliro waaliwo omusawo eyamukolangako yali musawo buno obusawo nga omanyi eddwaliro naye nga kuliko bu student buno abasawo bazokola intaani kanambe bwentyo era zokola intaani ku ddwaliro kati ne bamujjanjaba omwana kati mu kuwona ne basindika ng'oyo omusawo ajja muceekingeko alabe ewaka kati lumu nkomawo nsanga omusawo banaye nga Mr. Sozi nga omanyi obwo obusawo obwo student doctor obwo alalalala
nga kalabika bulungi konna kambadde olugundi lwako nga ne kabeera ewaka ne kakola ku musawo bakasindika ssaawa zalinga 12 ne kabeerawo paka ssaawa 2 bamugamba kati awo ng'alina okusibula kuba bwe yatuukayo ne badda mu mboozi ne banyumya ne balya ekyeggulo biki kati mu kutuuka awo okuddayo ng'ate atya mu kkubo tasobola kugenda olwedde mukazi baba naŋŋamba ogenda kumuwerekerako mutuuse ku ddwaliro nagamba bannaye ono naye neneekaza Mr. Suzy neneekaza nenkwana omusawo kati omusawo mukumukwana twali tutambulanga naye nga bwe mwetegereza bwe tunyumya biki bwanyumiza biki bwe twali tunatera tutuuka ne musaba ennamba ye y'essimu kaba musawo njagala kumpako ku nnamba y'essimu yabiteekinga nga omanyi biki n'agimpa ne tutandika nga okunyumya biki ekyavaamu nga yali ateranga okujja okulaba omwana ekyavaamu nenkola ki nemukwana ebyaddala nemugamba naye musawo nkubuulire ABCD kati musawo nantunuulira bwati ng'alaba ndi kaana kato naye era saali muto nnyo kuba omuntu amaze senior for Mr. Suzy abeera muntu mukulu kale ndowooza yanzalawa nga bw'onoogamba ng'alaba siri grade ye nanzalawa nangamba naye kati gwe akaana akatomba nkwagazaaki biki ng'ekyamazima nange nali neepise kiringanga kati saawa zino bw'onoolaba kabulaza Shakibu nansonyiwa okugeza ku mbeera bwetu nga bw'onoolaba kabulaza Shakibu ku zzale bw'atyo nange neneepika nemulumba kati musawo oyo yalina boyfriend we ng'era asula wa boyfriend ng'amaze okukola nze saabimanya biki kale namulemerangako bwentyo paka we acceptinga nangamba naye kati obeerawo namugamba nze nina omuzigo gwange gyempangisa eyo biki nangamba nja kujja nkulabeko bwe yangamba nja kujja nkulabeko najja ne musawo munne ndowooza yali alowooza nti bw'anajja yekka nja kumutundula vanira najja ne musawo munne ne bajja okundabako Mr. Suzy neekaza mu nnyumba mwe nali mpangisa saalinamu entebe zo nali saazigula nga muli mu kitanda ng'era omugenyi yenna bwajja okundaba atuula ku kitanda which means otudde ku lufula kwennyini tosobola kusimattukaawo ezezo zingajja omusawo ng'atuula ku kitanda oyo gwazze naye nga mmuteerawo akakeeka wansi ng'atuula awo nga ffe tutuula ku kitanda tunyumya musasoze ne mmukwatako bwenti tutudde bwenti omukono n'engulisa emabega bwenti ne mmukwata natandika okuneesikako nenkola ki nenemerako paka bayaneesikako n'agamba tugende nembawaayo akasente nga omanyi tosobola kusiibuza muntu malusu olwedde tonnaba kufuna kyoyagala nenkola ki nemuwaayo akasente kati yakikolera egundi enfunda eziwera ssebo nga tayagala kukola kya nimbalimba biki tayagala kukola ki ng'olwedde nali ntandise okukola Mr. Suzy nga nkola nfuna akasente kange lumu muwayo ebiri ekyesatu ebika bwentyo kati lumu yafuna ekizibu Mr. Suzy yafuna ekizibu maama oba yali mulwadde oba ki nankubira ng'ate n'oyo bulaze oyo boyfriend we biki ndowooza yali talina ssente nankubira nagamba nina ekizibu nemukaba kizibu ki nagamba njagala genda mu kyalo biki mami mulwadde biki naye sirina ssente biki nemugamba jangu tulabe agamba jangu tulabe kati akaseera Mr. Suzy bwali bwakumakya yankubira ku makya essimu nemugamba jangu tulabe nga talina ngeri ki
gyana asobola kuzungamu n'oyo mukwano gwe musawo munne mbwajje alemese olwokuba nti ki nti waleme kuba wekigenda mu maaso. Najja yalinya boda najja ku majja nakonkona nenzigulawo, nali nkyalina mbuliri Neebase. Bwe nankubira essimu nenzikuka nenaaba n'abakaawo nensenya nenzirawo ku buliri neneetega nga bwomanyi okwetega nekijja nekigaa biki biki nambuulira mami mulwadde biki biki njagala genda mulaba nensirina sente, bw'oba olinawo akasente awo nyamba. Musasozi nali nina sente nga omanyi ekyalo si kyalo nnyo naye nga ninamu akasente. Nali nina emitwalo banga 4 naye nga bamutwalo bupya nga nkutama bwe nti kuba ebyo ebitanda bibeerako kaseefu, nga nkutama bwe nti mu kaseefu nzijjayo sente, nzijjako emitwalo 10. Bwamutwalo 10 nga mbumuwa mbumuteeraawo nga kyeyanza kifukamira kyeyanza kingwa mu kifuba. Okubeera excited Mr. Sozi nga vanira mutundulira awo kwezo sente nga ntandika okukola ki okubeera awo. Kati eyo ennyumba yannyambangako nnyo nti nalekera awo okugenda ewooli kabulaza nga ntandika kubeera mu nnyumba yange mwengirira. Kati mbweyo oluumu Mr. Sozi sijjukira nti nabeerako mu eyo ennyumba okumala ewiiki nga temuli muwala zeemu. Sikisuubira ng'era nga nze wembeera awo nembeera mbaddewo nempulira nga omanyi okubeerawo omuntu n'ogamba nze nga ndakaasidde okulakaasira kwe bayita okulakaasira nga sisobola kumala wiiki. Mr. Sozi nga kizibu nnyo okumala ewiiki, ng'era bwe mala ewiiki nga sirina mukazi gwengize gwenkyazizza wakaawo nga mpulirira ddala nga ninga ayagala okulwala nga mpulira buli bannange. Kati olunaku olulala waliwo omuwala omulala era gwenzijukira eyajjaawo. Kati Mr. Sozi mbadde kyagamba waliwo omuwala eyajjaawo ku muzigo kwaffe, yali kumpi neiba, yalina omusajja. Kati olwo omusajja ng'akola yali mukundi oba yali musuubuzi oba yali mutembeeyi nga tabeerawo nnyo, ebiseera ebisinga tabeerawo. Kati ng'oyo omuwala ate naye nga kumpi alinganga ali emize gye gimu n'egyange, ng'omusajja oluvaawo bw'ati nga wajjawo omusajja omulala ajja n'akyaza ngamba ate nze netandika ate okutya ng'oyo omuwala nengamba bannaye abantu nga si bangu, olwedde oli mufumbo naye ate omugundi mwokyalize egundi nesibitwala nga kikulu. Kati lumu akyaza sisita we, mu kukyaza sisita we jjukira amukyaziza ate ekiro kinnyini omugundi akola ki omusajja we akomawo, baali basula mu kasingo. Nali muguddeko emboozi nga tuli bakyapiri tunyumyanyumya bikikikyawo neiba wasuze otya ndi bulungi bwetutyo ng'akola ki ng'aŋŋamba neiba nfunye obuzibu, sisita wange azze kundabako naye ate bba wange wonazze ate nga omanyi abafumbo ekirina okubeerawo olwedde kaali kaluumu mulimu akafaliso kamu babeeramu ako kaluumu kamu nga mugamba biki olwedde ekisisita kikyali kiri ng'era okiraba nga omanyi ebiwala kiriika nga Mr. Sozi nga mugamba katonda kyetugenda okukola baide nali nina emifaliso 2 ku kitanda nga nateekako emifaliso 2 ng'ekitanda kiwanvu Mr. Sozi. Kati nga bw'obeera otundula vanira tekikwetaagisa kukutaamiriza, oyimirira buyimirizibwa otyo no vanira wokuwanika amagulu Mr. Sozi n'osonyiwa oba mboonoonye simanyi vanira wokuwanika amagulu ng'omukazi omukwata n'omuwanika bw'oti amagulu tekikwetaaga kwewetamu, otundula bulungi nga teri kwewetamu. Kati ne mugamba nina omufaliso munda eyo nsobola okuwa omufaliso
nangamba atasobola kusula wano nyamba gyasula eyo omufalisa asula awo wansi amugamba okay tekina buzibu ng'ekiwala bambi kijja kimpuliza kanko byebala biki nga kiyingira tunyumyanyumyawo nkinyumiza nkigamba kati obeera wa biki osoma biki wekitanyumiza emboozi nga mwalira wansi yeebaka zaali ziwera saawa nga ziizo omuwala saamutandika yagamba nkoyewo wano wansi nga jasula waggulu. Ekitundu ekyokubiri we tukomye nga sisita agambye nti akooye okusula ku kitanda. Akooye okusula wansi. Njagala oteekewo akati tusooke tuddeeko emabega katono. Nina ebintu biri 12 byenjala okuyitamu chap. Gaya akutta akasente, ali mu secondary kati, akutta akasente, essaati agolodde bulungi, njeru, alaze wano. Ebintu ebitengula abaana abawala si bingi. Just okumulaba nga akasente akatadde wano, amaze okulangirirwako erya Uncle Money. Obize obiwulira ebiva mu kyo, ekyo kimu. Bwe mba nzijukira baasi yali ya Midland High School. Naye abaali mu baasi tebaali ba Midland. Actually oluvuvumu lwayitingana nnyo nga bakuba Midland, abaana ba Midland. Oluvannyuma kyavaayo ne kitegerekeka nti baasi yali ya Midland naye yali epangisiddwa oba yali Lubiri? Lubiri High. Okay, oba Lubiri High ndowooza. Naye nga Lubiri, oba Lubiri ki naye somo lyali lya Lubiri High be baalimu. Mwalaba ebintu ebyalimu. Kambabuulire. Ebintu abaana ebitera okubakuba ne bibasuula. Bitera kubeera mu trip ngezo. Trip bwezityo. Kambabuulire. Abaana olumu babanga bakulunda bulunzi, abaana amasanyalaze gaavangako nga bali mu prep. Amasanyalaze okuvaako tomanya na ddido gakoma kubanga asobola okumyansaamu ne gadda. Amasanyalaze gavaako eddakiika emu, ebintu ebihappeninga mu prep hall eyo weewunya ekibeerawo. Just kabanga katono bwe kati abaana baba bakulunda bulunzi era abasomesa balina omulimu. Naye omulenzi bwakulaga nti mu baasi ng'etambula abaana abawala babakozesanga. Obeera n'omwana n'ogaba naye bino abaana byo ate omwana wo naawe bw'ona omutuuza jjo mubuuza nti wowe esooka ombulire nnalumaga bino bye mubeeramu ku ssomero agenda kukkiriza era naye yeewunya ngamba nange mbyewuunyiza nze ebyo sibisobola. Abaana baffe bennyininyini be babikola kubanga bano abaali mu baasi baana baani bange babo. Kati bwe kisisinkana abaana bo ng'obudde olaba abaana abagenda ku church be bafuuka ekitalo. Abaana boolabanga mu kisibo baana basiibi, baana basiraamu abajjuvu, baana ba mashek, baana ba mwalimu, bwoddamu nga baana ba bishopu, baana ba bakulembeze nga bakola ebyo. Oba oli awo olumu baba baalirwaniridde ekitiibwa kya famire zaabwe ne bakyerabira. Eno challenge bino bibeerayo ku masomero. Omwana abikulaze mu baasi. N'ogamba mu baasi abasomesa tebabeeramu ate nga babeeramu. Naye omusomesa ali bize wali ali ku ssimu ne bamubala nti ali ku kolo ne kiggweeraawo. Byewuunyisa. Omulenzi ono okusinza bwe tumuwulidde abawala nga abeekwanira kati bano abawala ebifaananyi alaze nti ye ku ebifaananyi biri bya mitwalo nga 2 naye olabye bye yasigazaako nga bitono nnyo abawala abaabitwala. Waluba yalinga sabanga bina byabanga mu primary second row like babuuzanga why do people smoke. Emu ku nsonga gye siyerabira oba emu ku reasons gye siyerabira yalinga answer emu ku answers nti people smoke because others are smoking. Peer pressure, yes. Abaana abamu bakola ebintu nabagamba nti obisangane ku campus. Omwana nga abadde virgin naye nga bamugamba ku campus nti virginity is lack of opportunity. So banga alina ebisiraani okubanga okyali virgin naye kisesa ababimugamba babeera tebali virgin naye nga baagala abafaanane. N'atuuka okulowooza nti kati abaayonooneka ne bafuuka nnomo kati ataayonooneka n'abanga ate atali nnomo. Era okkakana abaana abawala bangi bwe batyo bawunzise nga babeebaseeko
kubanga babalaze nti ekyo kisiraani ekyokubanga omusajja takwebakangako so ekitiibwa ekyo ne bakimuggyako naye abakimuggyako olwo ne baba baluuzinga ekyabwe nga baagala obafaanane kati ne bino abaana abawala era ogenda ngamba kuba bino bwe mbyogera otandika olowooza nogamba kino muwala wange asobola okukikola weebuuza bano baba baana ki ababikola omwana n'awamba ekifaananyi ky'omulenzi ne bagenda bakiteeka si kubiwamba ne babigula ne babiteeka ku makeesi nga bw'obiwulidde kati olaba brother yakutanga akadingidi kwabo abawala baba asikiriza obusikiriza naye bano ababeera baba nga be bamwetaaga omulabi akikunnyonnyodde nti abo yabayitamu kajegere bonna abalina ebifaananyi bye bye yamanyaako bonna yabayitamu abaana babeera ku ssomero tomanya mwana byatwala bw'ogenda ku ssomero opakuka bupakusi temwogera tolambula mwana wasula bw'akomawo totunula bw'agamba ngenda kukyalira gundi siripoova ne zibeera siripoova simanyi oba biri muno oba biri mu kitundu kyakusatu bwe biba biri mu kitundu kyakusatu ofunyemu kubanga nkubbidde ebibuuzo walagira nti bwe yatandika okupangisa akazigo ke ajjukira nti abawala 30 muba oggi akuyise lufula be bagwera mu lufula ye aga kwe kuli owange kwe kuli owuwo nolwekyo n'abaana abawala tugamba nti abaana abalenzi bali luuzi n'abaana abawala bangi bali luuzi nga bato bitandikira wakubye balaba bibakuze balaba abazadde abamu tebafaayo muli mukaziko kamu taata ne maama awwe mubeera ekyo kyekitanda abaana bali wansi wa kitanda deeka eri awo waliwo ebimu abakyala bye mulina okwekuniza omusajja muteekeko enningo mugambe nkubuulire sijja kuzaala akuna vanira nga tuli mu mbeera bweti nga waliwo abaana naye abamu tebabifaako mugaya mulowooza nti beebase maama nkutidde kati bino gye biva omwana agenda okulanga ebyo byakuzaalaba obuzannyo abazadde batuula ne balaba akazannyo ng'akazannyo kaliko parental guidance nti myaka 15 myaka 18 myaka 14 abatudde okulaba ba myaka 7 mama tafaayo omwana yamujjukiza n'akazannyo abaako byanyuna gamba nedda mami oweerabidde yakoze bwati jo yamugambe bwati ng'abaana be bakunnyonnyola akazannyo naye nga akazannyo emyaka egikalaba girina kubeera 13 okudda waggulu omwana ali myaka 5 byali mu kulaba 18 muleteka busidi mu player ne mubulekamu abaana olubigwa kukyogamba bwabisanga nga by'abantu bakulu ng'agamba ntufudde bino by'abamaama wabimunnyonnyola katokkakananga ebyo byalaba nga batandika practicinga bye bino muwuliddeko tuwulidde abantu abarapinga muwuliddeko brother ono ng'alina gwarapinze n'amukaka bukasi tubiwulidde muno ng'abaana abawala abamu be bakola move ezisooka so awaliwo ekyokuyiga abaana abalenzi abatera okupangisa obuzigo bwabwe mu basecondary mubeegenderezanga omwana wo bw'atandika okufuna akaruumu kapangisa ali mu senior 1 senior 2 ali mu secondary bino bwe biti bitera okubeerawo ntera okusinkana okukyalira olusi mikwano gyange oba ku kampasi n'obuuza omulenzi nti osula mu hostel wano mami yali azzeeko wano nti nedda dadi yali azzeeko wano nti nedda omwana n'amalako course nga maama oba taata tebamanyi na mwana waasula kati ebihappeningiramu so ng'eri abaana abali sensitive abawala oba abalenzi naawe ekifo ekitiibwa kubanga amanyi taata akijjamu ate asobola okijjamu at any time n'ebino tebibeerawo omwana omusasula tuition n'omuleka eyo ebiddayo tobitegeera kati awo nawo waliwo okwegendereza numiddwa nnyo omuwala gwe balimbidde ku siringi 5 ne tampeko y'empafu ebintu ebimu munnaye beekanga ebyangu naye ono gwe bawadde 5 bamusanga muyala olwaleero ye mwana nga nabagamba nti abaana baffe tubayambe babalimbire ku bintu ebinene ne zino basics bazifune ogenda okukakana abaana abamu wakati bakkuta ate abazadde ekyo tebakitwala nga nsonga abaana tebakkuta kati omwana bw'asanga obutego nga buno ne bamutengulya ku ice cream tosobola mumugulira ate nno wammeka kabalagala ne bamukubira ku Rolex kubanga temusobola gikola ki kujja affordinga ate sina kujja affordinga abantu abamu ebintu babeera babisobola
kale batuuze bagenda kulimbira mu bino gojja kulowooza oli Rolex ne wakwadde Rolex kino kyayagala okutuusaako ate kya mutawaana ekyo nakyakitegeere omwana siringi 5 n'ekikopo ky'empafu kino si kibuga kubanga mu kibuga wenyinza okugamba nti empafu tampeko oyinza ogisanga ng'eringa kale mu mutwalo ne bino si bya kibuga mu kyalo tampeko mu kyalo waliwo oyinza okuguza empafu ayaga naye naawe nkuguleko empafu ate ezeewange nzikola etya empafu mulimu ebikanti eno muyembe gwa doodo ono simanya kifuta ono sima sejjembe empafu zezimu naye ono bamutengulira ku mpafu tampeko ne siringi 5 kati kino nakyo kirimu omutawaana kakati tewali kino kiri fane tewali kineewunyisizza ng'omulenzi engeri gye baaterekangamu ffene buli kyalo kiriko ebintu byakyo buli kyalo kiriko ebintu byakyo engeri gye baaterekamu ffene olukomera lwe baamuteekangako geeti eyagendanga we baakwese ffene olukomera lwe geeti eyo please don't try that at home kubanga hey ebintu bibeera mu nsi muno omusawo omuvubuka ono okusinzira bwanyumya teyeewaana asiga ekifaananyi ku bintu byazayitamu omusawo n'ekitiibwa kye tujja biwula ne maaso omusawo n'ekitiibwa kye omusawo yalina boyfriend already naye engeri gye yagenda okugwa mu katego ak'omulenzi ono gwe yalabikanga amusinga obuto nti omulenzi muto ku muwala oba omulenzi muto ku musawo by class omulenzi ali wansi kubanga naye akyogedde ng'akkiriza nti class yali nto nnyo ku musawo naye laba obwetaavu bannange ennyongero okugamba abakyala ebimu tukkirize nti si buli mwami nti buli kimu ekyetaago kyo ajja kukikola kubanga n'abakyala b'endabye abalina ennyo ssente ennyo era asigala alina eŋŋombo nti ssente y'omukyala tewera nga teriiko ya mwami kitegeeza nti abakyala abaami tetuli bawa byonna bye mwagala kubanga ne bwe tuli bibawa musigala okwetaaga kwammwe kwa buli kaseera kukula ofuna kino oyagala kino naye njala mulabe engeri obwetaavu bw'omukyala emitwalo 10 bwe gyamwebasa n'omulenzi musawo mu bitiibwa bye mu bulungi bwe mu kilaasi ye mu buyivu bwe laba ekitiibwa kye bwe kyakka nabagamba nti abatera okusigula abakyala basiiga Cutex bavuga boda era mbabuulira nze bwe nayogera n'owa boda kino kiyaŋŋamba kubanga ntera nnyo kirangira baboda nga bw'abanvuga kahala mutumaliddewo abakazi batonotono abakikayanya naye abangi bakugamba nti ekisinga tuwanguza abakazi abo nagamba nti olaba nze owa boda kati agenda ogamba mwe muli mu civil mu public service mulinda musaala oli musomesa olinda musaala oli dokita olinda musaala oli mubaka wa parliament olinda musaala owa boda akufuna buli lunaku omukazi abeera n'ekyetaago ekyakakadde eky'emitwalo 5 eky'emitwalo 10 eky'omutwalo n'eky'enkumi kati owa boda waatukubira omukazi ayinza okuba n'ekyetaago nga kimulya nga kyamutwalo ogwo owa boda gumubeeramu awo tagunoonyeza wala mu buntu obutono abantu abaleeta amata omukazi bamuwangulira omusajja n'amugamba nti anti leero zireke nkuwaddemu buwi n'atenda omusajja w'amata ekisa kyalina kubanga amuwadde ebikopo 2 n'atamusasuza kivaawo olumu abakazi abamu okufisa obufisa 2000 eza liita y'amata kimusuula mu mbiri amusunda mata owa Cutex omukyala aba stuck n'enjala talina kagwirawo nabadde njogera ne brother just yesterday nanyumiza ng'avuga boda naŋŋamba nze nasinkana omuwala eyali alaga nti ali stuck nansaba yasaba 50 bamutwalako nenjala cutting a story short nti amugamba namugamba mpa omutwalo tugende ensula ewuwo lwekyo abakyala n'okumatira kubanga bye ebingi bye mwetaaga muyinza obutabifuna naye okumatira kintu kikulu ono omusawo ekitiibwa kye kyayiika lwa mitwalo 10 okuvaawo nga bikyuka nga bibeera bintu birala nnyo mu kino siri ku
kino kyendiko njagala kino na kiboldinze no kiboldinga ne underlininga warning eri abakyala omusajja njagala actually eneriba topic ndala ne njala nkisinyeeko kuno okulabula eri abakyala nakibagamba era nja kiddamu omusajja gw'otooyagale tomuwa attention win obuwanguzi obuli mu kwewala abasajja abagenda okusuula mu mbi buli mu butabawa attention nkiddamu tolaba nti oli mukyala wa kitiibwa nga bwe weemanyi olina values zoyina n'ekirita values zonna kiribeera eki kwe kuwa omusajja gw'ogaanya attention abakyala mugenda nemutula n'otula n'owa boda akuleeseeko mufo ky'okumuwa ssente ogende n'atandika oluboozi n'owuliriza awo obeera owedde nkiddamu oli mukyala wasoma oli dokita oli kansa oli mulamuzi ebyo ebitiibwa byo tubuulire gwe obimanyi naye nkukakasa olunaku lw'oliwo omusajja attention n'omuwa amatu bw'oti oliba owedde gw'otayagala tomuwa attention mulina ebinamba byomumala gasevinga abakyala bangi balina ennamba mu ssimu no saving omuntu nga talina kyamaanyi nnyo kiyawo kyomwetaaza naye no saving ennamba njala kukakasa nti omusajja lw'omuwa attention kaba kaweddemu ekimu ku byawanguza kaawa omusota ne gumuliisa ekibala katonda kye yali yamugaana it was just attention kasita yawa omusota attention ne gutandika okwogera ebigambo ebiwooma ebintu ebisinga okuwangula abakazi bitandikira mu buntu butono bebi onyumye akafiiri kakunyumidde omukyala naggwamu ng'alinga agamba nti okukonfaminga nti yanyumye kirina kuva mu external forces akiwulire kuva mu muntu mulala naye ng'ekyo kyekimumazeemu omusajja yenna gwojja kugamba nti osobola mwagala tosobola mwagala nga tomuwadde attention lw'oli muwa attention nkukakasa owedde kakati abo abesembeza olumu tugenda tukana ne bakyalaffe nomugandi kakati gwe oyo emboozi ogijjewa n'omuntu oyo nosanga omukazi nga yeemwentula kambyogere bibanaaginge nosanga olugamba nti omukazi ono omukazi omufumbo ekimwesesane akavubuka kyekyaki ng'ali awo kubanga mwagala nnyo eyo attention kasita ogimuwa owedde ekyo sikiddako naye njala kikulabula embeera y'obwetaavu njirabye njogeddeko ekyomwenda abalowooza nti bamalaaya bali ku zisipiiki bali sima Casablanca sima bali uludda Mombasa simanya bali wonna ebifo ebyenjawulo nga bw'obimanyi nze sibeera wammwe wano ekire kambalaba wano waliwo junction mall awo ku Kyennamugongo we bali awo naye njala babuulira abo sibe bamalaaya bokka bamalaaya bakazi baffe bamalaaya bannyinaffe bamalaaya mikwano gyaffe be bamalaaya kati muve ku bamalaaya abali mu kwetundira mu street oba ku streets eriyo bamalaaya nga bali waka nga mukazi mufumbo n'omusajja walina okubanga bampeta obwamalaaya nga abukoleraawo bamalaaya mu zi hostel abaana bali ku university bali mu kukola bwamalaaya njala kutegeeza nti abalowooza nti bwe mbagamba sitaani yalokose waliwo eyaŋŋambye nti mukwano bulijjo ekigambo okyogera naye nayongedde okitegeera ate nga musiraamu gagamba nti waliwo bye nazudde nga sitaani twamutayirira bulungi musiraamu awedde emirimu ayambala ne mu kisiibo tabula ate naye asiiba kakati bwe batyo kubanga bakimanyi nti abantu bangi temugenda ku street baba mu maka I know big hotels eziri wano ng'abaana abawala bali mu zi bank balina emirimu emirala egy'emisana bali banka bali mu public service balina emirimu egy'obuvunaanyizibwa egy'abaasoma naye ng'eri ebifaananyi byabwe baabiteekayo dda babayita ba escort hotels nga gyeziri guest ayingira n'abuuza kiki ekiri wano ne bamubwa ku screen ne bamuteerako n'asaaki nga nagamba mumpitire ono ne bamuyita on order gye bali baba bakazi baffe baba bannyinaffe abamu n'abannyaffe weekanga kubanga ofunye school fees gwe kyotunuulira naye nga school fees gye ziva
So tulemenga kusekera busekerezi bamalaya betusanga ku street nenjala bategeeza nti bangi nnyo obwamalaya babukola nenga babukolera ku degree ndala nnyo. Ulide guy or sister tugalewo. Ulide sister eyalina omwami. Byenjogerako ne mu story no mwebiri bulungi. Sister yalina omwami nenga omwami bwavaawo ate nga asinkana baggayi abalala. Kati kyembagambye ono si malaya. Mukazi mufumbo naye omusajja bwamukuba omugongo bwati katandika butandisi nno bye tugenda okulya mu love story no kyewuunya ebiri mu nsi. Nabagambye focus yange teri kwatwa love story eri kwabo bayogerako mu love story ye. Nayogedde ku kisembayo we twakomye ku love story ekitundu ekyokubiri. Ntera biwulira nga biringa ebyokusaaga munosanga neighbor bitandika banesi byagala neighbor jango mnyamba kusako kumandago nfumbireko omwami akomyewo banenze banaka abakyala muguma omusajja atasa oba muba mwazitadde mu bubiina. By the way kubange sikiwa nti abasajja babimanya mugaya ne mukwata ssente ne muzikozesa bubi eri abakyala batamanyi kukozesa ssente azitadde mu bubiina yeewola wano ne wali bwe yaziteeka mu nviiri yaziteeka mu makubo ge mwina bye mukola akola ebyamwe ng'abakyala waliwo obunafu obujja ne bayitaayitamu ogenda okakana abakyala bangi omwami amulekera ssente agenda okudda nga ssente zakoze birala ng'alina muyiiya buyiiya. Kati bitandikira mu bino ogenda okakana omukyala agambye mwana omwami yakomyewo ate kakati agambye mutasobola nyamba nalabye nga wafumbye ebyennyanja nyamba ompeeko kunva katono omwami n'ebyo bye tubaba bayiiyiriza naye bannange nze ne mmanya nti enva zondiisizo zijje wa neighbor. Era bwe mmala okulya bulungi nga mpitawo bukolokolo paka wa neighbor amugamba ofumbye nnyo nkikukola tekikutama ofumbye nnyo nnyabo ng'okayana nti obigenda kirasi y'abasajja ki naye olumu abakazi babikola ng'abasajja tebamanyi. Omukazi ne bamuwa ssente zigula nsawo y'amanda ssente n'azikozesa bubi n'atandika kuyiiya. Bamuwa ssente miliyoni emu gy'agenda okukozesa omwezi omusajja ali Bulaaya ogenda okakana nga atandika kutetenkanya mu neighbor. Bino bye bivaamu. Olumu okukyala awaka kwe musaana okwavoidi ng'abeeka bamanye bwe muba nga temulina buliri bantu bwe basulako lwaki bajja. Bino ebintu tusobola okubitaakiriza temunnaterera toleeta bantu beewammwe n'omusajja bwegambe taleeta. Mugenda kwongerako budget mugenda kwongerako space ate nga temala mugenda kugaziya nnyumba. Bye bino sister byaguddemu. Ogenza okukyalira baabawo tukkirize embeera bannaffe gye babeeramu nga bali ku kibuga tukkirize. Nze nalinda byeko maid kitegeeza nti akola mu maka. Maid n'ategeeza mukama we nti maama we agenda kugenda amukyalire nga naye agenda kusula ebyobikola. Naye nga sebo maid wali waafuuka waabwe era naye balwerative be bajja. Kati nze nga bannange we tukomye sister ze n'agamba nti akooye okusula wansi osuubira biki ebiddako we tugenda otandikira ekitundu ekyokusatu. Oli mulungi Katonda affe buli kye tufuna buli kye tuwulira tuwe amagezi okutegeera byeyagala tutegeere. Bino bya buli omu tuli wano tulowooza brother ne tulya parties endala zajja ayogerako nga nazo zaali za mutawaana. Baako by'otuyigiriza mu bino tuleme kuviiramu awo kuba Yesu Kristo mukama waffe butusabya ndi ose amen. Mbeera y'ensi etulugunya nnyo n'owewuka n'ofuuka ekiboozi nga mukama yekka yakujuna n'oyavuwala ne baavu banno ne bakwewuunya teweesitalanga ku mukama Katonda oyo lwe lwazi ffenna mwe twekweka. Era ebyo ebiseera Bobi Wine yajjako mu studio Hypercom yalina akaleega ekitalo naye nga kayiseemu eno nga kaliko ebigambo eno akaleega ki wakaita oba kaliko obugambo ebiseera omubbi yajja ewaffe awo n'ajja ayingira ludda wali nga tulinamu obuntu bwaffe obulabika nga obwebbeeyi wadde si bulinga buki eri kakompyuta awo gamba kompyuta deni n'akazindaala awo sente bwaffe bwa kikazi na kisajja najja abizingako amenya olugi n'atula omu sanga bunabbi bukedde actually tukedde kati nze nvaayo nange
nabyeko nawo nabanga ombiri kumacha maze okunaaba taddemu n'engoye zange zijje Kampala mise zange amatwaye tewasibyewo wali nze nasibyewo kennyini gwe kennyini wabadde wasibe kati nsemberawo ndaba olugero menye kati mugamba eri gyali muganda baatubbye edda munnange baatubbye edda kati nzizaayo amaaso ng'omubbi ateredde ina alina omukono nga waali nga n'omubbi ateredde nga n'obudde bukedde kyava asituka annumbe ku mulyango ng'endabika ye alinga nsolo ne tubeera n'olutalo lw'amaanyi Mukama n'atuwangulira ekikoto obudde kiri buta ssaawa yonna Mukama akuddamu kyesimanyi atya kyenkakasa kye kino ky'ensonga zo Mukama zikolako